osanze kyanakiwala kiri beautiful kyagala kitwalako komamboga mpe ennyukuta ezikola ekigambo beautiful BWFOL lwekyo Nancy Kombi owa boda bwakuvuga obulungi omuyita hani mpe ennyukuta ezikola ekigambo hani HORNY. akayimba ka ssente nina okamanyi yesebo akakidididi njagala mukazi gwenzina naye katuyimbiremu nga wa boda boda nina njagala kasitoma gwe nvuga nyinyuke naawe sente olina laba boda njikumye jangu nkuvuge akayimba ka kabisi kandagala okamanyi kabisi kandagala konna tukanywa kawumene katuyimbiremu nga wa saaloni Saluni yange bw'oyagala ne masaji kati nkolako owa 6 pack ngamba ng'ebbeere nange mpanika nyongera ku supu maziseewo emmere yange kiddemu mu ludikya kati ngeranyo supu ngeranyo pusu nzerengeya ani vice president wa Uganda Nabbanja kigaanye Kadaga osiruwala lindako katono Janet Museveni sajjabbi owa boda kino kyekibuuzo kyo tuwe ebika bya bbi bibiri byenyini ŋambye tuwe ebika bya bbi bibiri obusa kalimbwe oyo mumugyeko obonera abiri tojja tuwemulira obuuziza bbi wadde alangambe kiddukano waliwo wa saluni eyeteze neteze dda Capital B ne B entono obubonero ogenda kuwulira waka luno lutatalo lwa bwongo wawunikapu y'okutegeera n'okumanya wakati mu masanyo n'okuyimusa ekitone kyewatali kkomo yadde bukwakkulizo empenduzo ya Nyce TV ababodaboda nga batuuka n'abasaaluuni nkugambye baggayi ba boda beetegese okutegula ebijujjulu bya saaluuni ebyeteze era owa boda asinga atwala kyapa kya ttaka ne bodaboda mpyattuko kyokka n'owa saaluuni abasinze atwala kyapa kya ttaka kw'ossa n'okumukolera saaluuni erimu buli kimu mu Kampala okunnukusa ebirabo ntoko ayisaazifu buli omu muwanguzi jangu weewandiise kati ku ofiisi za Nyce TV emakindye Salama Road katikati weetabe mu mpenduzo ya Nyce TV ng'ebijujjulu bya saaluuni bi afuwa bituuka ne biggayi bya boda ebya 6 packs biddankani ebyenkwacco empenduzo ya Nyce TV tulina wa